baby abadde kyakubuuza obadde ombuuza akabuuzo mbadde nkubuuza nti engeri gye twambala like kitegeeza bwe mandi wa kwetonda si kirungi nnyo ku revealinga bintu bwakwa bwe revealinga omuntu abeera alina okusasula ssente. This is not disrespect but omusajja bw'oyambala bw'oti n'osanga kati katugeze osanze gavana asula mu 5 star ebweru waliyo ze market gani waliyo hotels ez'ebbeeyi ng'ekiro yanusu 500 agenda kuyisa atya ku reception. This doesn't attract rich men. Hey. No, it doesn't. So this can attract rich men. Webanga obviously webise wena right? Appetizer ngotaddeko ka hilko nga you look kino kate kisikati nyambadde kyambali but there are some no yeah wano appetizer yiyo giraba osobola okuba ka jiniko n'okuba ne ka top ko n'olaga mbu yuno amwelu nakula bulungi naye omusajja oyo omugagga oba minister agenda kuyisa atya ku 5 star hotels waliwo ebitaala kituufu era w'osulayo how in the morning mugenda kulya mutya breakfast agenda kujja atya mu room mugende mulye breakfast ng'oyambadde bw'oti oba in case alina morning meeting bakwano be bajja mu meeting bagenda ku meeting which kifaananyi kye bagenda okufuna so it's bit like abawala b'omulembe guno gwe tokunamye kati abawala bakunama up to here yes it doesn't attract rich men that thing attracts temporarily. Omusajja akutunuulira n'afigitinga some of them they can even masturbate just to look at you na masturbate nga takyakwetaaga but omusajja oba olina omuwa ebirowoozo byo olina omulekeramu thought n'atandika okuimagininga kyekiri what's inside there nekyalo okufiiringa nti kubanga nze nfuna nnyo abasajja abagagga nti ne bwakuyingiza n'akukwata ku mukono nga muyingira mu hoteeri naddala abaana ababeera e Dubai bakimanya batali eno abaddeira nayifu nti akuyingiza hoteeri nakukwata ku mukono she's my girlfriend naye girlfriend yagenda kunyanjula ntyanga yonna onyambadde biki so sometimes even if you're going to do prostitution it doesn't mean it bukulabike ku maaso don't overshow it. Hey, mulimu emitendera badde simanyi. Mama. Because sitoli wako kikubo onobera ku kikubo omusajja edda we nakolera ngwa malaya nga abana waliwo abana babiranga ku street. Nze jesi imirira nkonze nalinga wabala. Okay. Ngali nyabuli nyamotoka nga komando. So already omusajja yamusanga nganga asitamye ngali gwerere nga asitamye. N'amanya kyagula nga kirabako. Bala nti omusajja musoka ne mutula ne mwogera n'omubuuza ebimukwatako n'akubuuza what do you do wafuna n'omugamba I mean managing executive director of Namuyumba women development mpulira kati women development eyongekola women development I mean to human rights because akusanze mu bbaala is not going to think mbuba you're selling yourself kumbe nga for you know kati kumacho omusajja ovunanyizibwa asanze corporate woman agenda kera kumacho yandikusiibuza obukadde obutaano oba obuna nakwanga 10 awo nedda ziba nnyingi at the beginning omusajja simula kujjako ng'omubbi ebubbi kubanga era n'okubabba ntera okubabba muwala akuwayo miliyoni 2 nagamba let's meet for dinner for fuel ne mutandikira naye jjukira omusajja buli lwakulamuza nakulamuza nagamba how much akusanze mu bbaala ennyambala yo entunula yo wenna toyina professional so it means you're a sex worker naye nze wanaasanga nina ne bensanga ne mmala nayo ne mumanya emyezi ng'ebiri ne mugamba nze ndi influencer mpulira nkola mu state house mpulira n'ategeera level gy'aliko state house nefunayo obufaananyi neekubiza nabo ab'amagye nefunayo babawunsa n'omulagako that's how I get my money naye nga kimanyi nga tageze nti newe tugenda mu luumu he fear to take advantage of me nti oba okunsaba sex mutegeera kubanga asanze namuyimbwa da director wala wali olina babawunsa yali pulaani abo babeerawo bategeera nina office nkulaze nina ipapula bya company I'm a working lady ate era siri mwavu nnyo no settinga class yo you set up kati omusajja bw'atyo the next bwajjanga akumanya
ne bw'omukubira essimu n'omugamba nti akaunti yange efunyeemu obuzibu mbadde neetaagayo ku $50. It's going to be easy for him to give you money. Naye ng'onoozizaayo abasajja neobanga buno obusajja obuganda obwawana ewaffe obutagaba ssente buno obukupa oh. akasajja first time omusajja embeera gy'omutwaliddemu yegundi gyagenda okutwaliramu omusajja first date yo ematalinga nnyo n'engeri gye muyingidde relationship n'engeri gyakwanyeemu and I don't believe nti omusajja alina okwogereza omukazi mwaka mulamba oba omwezi because ayinza okwogereza omwezi era n'abeera disappointed even after a year. Kati kikyogamba ululaku abasajja tebabalwisa omukazi ali confidence nze ndi confidence bw'obanga kyonjagalako it is sex, I'll give you sex. Anti kati the problem nga nange njagadde nga naawe oyagadde ati kyagamba naye omusajja okujja ewu era aba asuubira sex abayagala muganda we okitegeera Kito. but the positioning gy'opositioning wano waliwo obusajja ng'akasajja okalaba nga kalina omuwala omulungi naye ng'omuwala yakapositioninga nga kamuwa ssente nnyonyi ku nnyonyi abaana balioka ku sinapu kyati business class mpulira first class kati abaana balioka ku sinapu ovyuwinga n'owulira nga you have to hustle nekamuwa first class naye nga yapositioning obusajja bw'obulema ng'obu busatu nga yakalaga class like it's about money. So omusajja mu ntandikwa it matters okumulaga and if it comes to corporate life nti omusajja omulekerawo nti bina baby she's my girlfriend akwanjule mbakwano bwaba wala bagendera mu patra wala tebalina mpisa kituufu okitegeera mu patra that's how they attract rich men. So me I don't believe all my life I don't believe nti I have to seduce omusajja mbu he sees my body no era ne bwoba ndaba ku pata ne bapitanga kuyaga shiba you see me covered obeera covered by the way ekyo nga kafeesi kavuddeyo bakakozeeko naye nga ngenoli covered nentuula nensalako yonna nti naate wenzira mu kisenge kati bange endudde naye namumanyiira engoye nyinza nozireka ku mulyango mbeera bwereere mubeera bwerere waka mu kisenge nti mu kisenge abaana nyumba abaana balina ebisenge byabwe omudiro tekisoboka so musenga mubeera naked mwenna abaana nina batineja mu nyumba boys they have their bedroom girls they have their bedroom abaana bakulu so when your kids ask okola mulimu ki then what do you tell them? They are not in that age yet. So you just tell them we're traveling there? Like I have a trip, I have business trip, I'll be back. And that's it. Nuno omugambo otya? Ani? Nuno. Baby. Kubanga trip. Baby namuyigiriza obufere. Katayinza okugwekwata bina baby. It's okay. Oyagala naye ayende kikyotegeeza. No like sikwenda omufere totekyeza nti ati wagenda wabina nga alina omukula naye nga alina and then you don't use ate yetakola ebyo kati scamming it's not even about selling over sex wamuyigiza ebya scamingira mu matako osobola scamingira mu gold osobola scamingira mu busamize osobola okubeera ng'olimba abantu nti oli musawo omuganda n'obba abantu so scamming erimu ebintu bingi mweggulu mwalabaako wamuteeka mu bufere omusajja nga naye omusajja kati afiringa nice mbw asobola okubaamu n'ataano ge naye nampaako n'agulira abaana obugaali he feels nice and that is the best thing kyemuwadde mu nsi okumuyigiriza namuyigiriza okukola sente and he's independent man now. Actually since last year singa yali yagala genda singa yagenda kuba kati amanyi okwekolera sente abamu n'akasente kituufu n'agamba kati kangule iPhone 14 oba 15 n'agyegulira naye ng'olina obudde bwe luli nagenda nendaba bambi ng'agamba mbu nno bw'ayagala omuntu amumiisinge. It was a quote kati when we do it that is content. That is content. It's on my TikTok. A challenge get work like it's a content. Nange yanscamingira then I felt sorry. Nange nenkomentinga. Mukwano tebakulima zebanga linga lubirizi. Mwazi tovera kusinamu. Talina na TikTok account. Wabula kaina love. Nkalaba mutukuba love. Neka kwa bupeke. Neka. Ache nagambye nti okufuna myaka 5. Kubanga tata Jesse
alina emyaka 52 naye musiru nze mbadde sifunanga chance ya musajja gwe nzaalamu ategeera bonna basiru ono omuto yalina ku magezi abeeredde bulungi akuzizza abaana kati akimanyi bwogenda ebweru akimanyi kyogenza okukola takulondoola nkozesa amagezi nkozesa amagezi gange so it's not all about sex because kubanga amanyi mukazi we is a pocket picker amanyi mukazi we asobola okukozesa obwongo n'afera either we bw'aba waddeyo sexy it must be worth it akiteeka wano so no questions akimanyi sinakiteekamu because for the past 6 years tetukyusanko password za simu takyusanko ye sikyusangako yange simu yange waba yagala nga yaginkyajingira n'ekyo kubanga nze neebaka mangu okebera ku masimu geno lwabwe obwala nga sitera teri buwala bumwekuba ze sibalaba kubanga like alina Snapchat account we share we use kati nze media platform zange it's the same password nezize so kati Snap ye eri private you cannot send him a message okujja nga muli bamukwano taina TikTok account okola bunavawa Facebook jaina ya Facebook yokuva mu senior 1 mpaka senior 6 ne ex gwe yaina yankubirako like 5 years ago yamukubirako 5 years ago 5 years ago tada line jaina yabula line jaina impyeri bagisalako ate ne bwaba asazeewo nze mugambo raise the door is open tatugana kubanga ate si kirungi nnyo kwesiba ku mwana w'abaana agende n'abalala bajje bawoomerwe toyina bbuba no ndiina I've been through a lot nze manyi omugamba nga baby I've been through a lot I've seen it all but sagala adenga wa feeling that is in prison is not in prison the door is open bwaba asanze bina baby owakabino oba gwe the choice depends on him kyayagala kyakola because still my dream are valid ate tulina different goals okitegeera so sigenda kwesiba ku musajja nze obudde sibulina okuuba nsobola maybe okuuba naye tetwesiba ku basajja basically omusajja omwesibirako gwolabye obukulu ate yakuyingira ate omusajja ne bw'omukuuma ate siyayita mu kituli wange by the way abasajja tebakuumika era nze always bange mugamba the door is open kati esaawa zino ndi wano ndi naye alina essimu ye tulina wifi ye waka he can do anything he wants so the choice ye nga ye gyasalawo nga ye bba wange so uwonga ng'oli naye nze wange newe mba siri naye because he has proven me that he is a very honest man namwe era mukimanyi temulabangako mu drama tomulabangako na musaga yonna no sina muntu edda we namufuna yali mwana muto nga ali 24 nga osobola omugamba tukoleyo kino naye kati akugamba kati nikuze kati abaana mbalese waka bazanya game ewaka first of all tasobola yingizaawo mukazi nina ba teenager I have Jonah is 15 years nasembayo obutaayogera buli kimu wow so nze travelinga ne mmala omwezi ebweru nawangambye ogenda oli kumpi genda me I travel but you keep in touch kati ye nalabirira abaana and I feel I trust him because ever since kati John abadde mu P7 eneyo nataamu emirundi gye muvuzeeko giringa 3 bawange akeera ku makya tayagala nze nve mu buliri ngene ntwale baana saabatwala n'abakima n'amanya nti kati omwana mulwadde n'amutwala mu ddwaliro without even my consent n'amanya nti ono mwana appetite yabuze ewaka nze ate babba wange akyannaaza n'okunnaaza nze bannaaza bebi ne bansiiga n'ebizibu n'amala buli kiro neebaka bampa massage ali consistent buli kiro mwana gwe buli kiro atuulawo era nze musooka okwebaka ate ne neebaka bulungi nnyo ne mumukeera n'akeera ku manda gamba baby good morning nalaba bwe muba munyize nga abaagalana ne mutabukamu ne mudda mu lusirika lubeera lwa nnaku mmeka can we have some time we go somewhere we talk nakugamba nze nkwagala era nkyakwagala we can always put together I want to spend my life with you so nze olugi the door is open ye yasalawo kati ofumba nothing
okufumba kuno tofumba yoko nfumba emmere nze abangwera ku Snapchat nze ni mukazi mufumbi nnyo manyi okusaanika emmere nfumbira abaana because I want my kids to grow up knowing mama afe yali atufumba emmere so bana abakazi kati wakusanga gwe maridadi tojja fumbira mwana wange nga yali ku mmere ya maama we so nze nfumbe waka mu housewife actually so your kids nabo bayigiriza nti nkulira yogera video games kola kati byasenga bali balenze naye abawala kati ngenda batwala musiko ogenda bakulinga ndabade kati nina abada benada kutinga bakojja wange ababiri yafa mbeera nabo kati in the house I have 7 children kati ebya pulling lwaki ogenda balumya nedda mukono they have to pull bayina kumaka mugumu even the way mama ona atunula bulungi ng'alimuko ku bintu ebirala really darling bwe bikaddiwa tebirabika binambyaki okwerabayo nze nteekayo ne kammira wange era bagenda tandika kati session gyendimu ndi mu kisaakaate holiday ate ya third term ate nga they are making omu awezeza 13 omu wa 12 so bagamba tulina kati ninako n'omukozi wange agamba kukyalira nsiko banna ogenda bagamba tugenda puulinga nedda era ffe we twabikolera otuula wano bina bebi nentuula wano nensitama nonkwata nenkukwata ebyedda babikolanga bwe batyo ennyumba nnene nkitegeera so banyonyola omugaso lwaki balina okubeera nabyo sibanyonyola mugaso but as a woman she needs to be with it before she goes in her period but does it even help to save a man like omusajja it helps kwa mulimu abakazi fena twakulabula mulimu ab'omuwaatwa saakabugu mwako tomanya n'okunyuma onyuma ng'olibwereere me that's what I think omukazi onyuma ng'olibwereere ezo twinitawo omukazi onyuma nnyo onyuma naye kati abaana bwebala abafulumya nuduzi muwaatwa bagayuuka bati tekuli yadda ino era nazo okimanyi ne woositama ziyina engeri gyezibikawaawo naye abaana bonna maama ezo ezibika zibeera mpanvu kwenkanawa olugalo luba lukomanga wano luno wano paka wano bane ndowooza nti okasika kasitazifulumayo nosikako bulungi mulimu n'abasiba emibwa kati olwofeesi bwebanga kati emyaka gyayo gigenze omuwala omukazi ali eyo kati nga ye ali mu bizinesi ng'eyiyo executive director obeera omuwa magezi ki anti teyakozesa bwongo bwe yakozesa omubiri osinga obwongo ate abantu bagamba nti omuntu bw'obeera nga yo been into prostitution tosobola kuvaamu it's a lie osobola okuva mu prostitution bagamba kizimbu kikukwata kiri addictive nga bwolaba obufere bubeera addictive nga naye bamyaka kyojja fera kati nze wano e Kampala nakoma ogenda mu bbaala mu 29 nga nfunye oli omuzungu oli David that is 15 years ago sisobola era nakati olaba nti ne bwembanga njagala okukikola nakyusaamu that's why nkugambye mbu I position myself era bwe ngenda e Bulaaya nsula mu 5 star sigenda mu buloomu buno obweddeira obagwa ngenda nensula kati katugeze ku Serena ye Malaysia ndi kusana nkira kumacha nendya breakfast I have access to pool I have access to the restaurant olusi nsasula full board so kubeerako abasajja kuga n'omusajja era nkwananga muwala nga bwe bakwana abamanyi kilasi gyagenda ogendamu bankwananga bwe bakwana nampa sente nga bwe baziwa abalala so kiri ekyogenda ku kkubo n'okwera kati mu hotel babeera bategedde nti hotel bakwandirizanga mugaga like the hotel you pay $3,000 okay bale ndowooza nti babeera bagamba nti client babeerawo eyeetaaga ebyo tebabikola ebweru kati bwogenda nawe n'ogendako mu bbaala eyebweru era bakuwa ekitiibwa bagamba ono residence era bbaala agamu kati gakubuuza where is your ID omugamba mayirumu namba yino n'agikebera wali n'agiraba kati era bw'oyingira omwo oyawukana nti osobola okunywa n'otamira n'osayininga busayininzi ku bbiiro kati weetega otya badi bulaaka birimu obwongo yakugambye dda n'omukisa nkimanyi waliyo naye can't you in the end fall in love with somebody nedda so era ebeera business sina business omutima tebakola kubanga era nawe kati abasajja booli mu kukuula kyogamba oza waliyo tewakiba kugamba ate enkuliibe
wallahi teri either lwakuba mbeera waka laboli bwasa either lwakuba mbeera waka nnyo which is bad atejjukira fe abakazi tukula mangu emyaka tegikulinga ekituufu kyo tera weekoleko nkitegeera ate era kyensobola okubagamba nti wano e Kampala bawala balogo maama abawala batambuza wano eddogo abawala bolaba abalungi abo olaba omuwala alina kino abawala balogo ebyaddala asikirize omusajja abawala bakola ebintu bingi nnyo they do a lot of things mpulira kati gwe omukalu asiiba yeebase ate ng'obudde bugenda nze kati ndaba kati omwaka ogujja sigenda myaka 36 naye juzi wano omuzungu we yansibira nalina emyaka 22 myaka nga gidduka bayibawe bijjukira nogenda kumukomera jona namuzaala nga 20 omuzungu namufuna nga ndi 19 naye wenna wekwedde emyaka gyonna gigenza olaba nti ekiseera kituuka n'ogezaako naye ng'emyaka giga so waliwo kye bayita lasitano y'omukyala ng'oli mu tayimu yo kati eno tayimu gy'oli mu shayini nga mu kifo olina obudde bungi obw'okwebaka kituufu genda obba abasajja ogule polotiyo ozimbe okole faamu weebake owummule omanye nti kati eno retirement sawa eno ya retirement abasajja kati oba bafuulula bye wotuukira okukola embaga nga kyekyo nga buli omu akunyumyako nga buli omu agamba oh my god nti oyo bannaye yatukola sawa zinamana baleeta kacali kati bebeetala mu kibuga kati abakazi tetuli nga abasajja nti omusajja niwaba atuuse emyaka 6 he can approach a girl of 20 fe abakazi bwoba tokaddiye na musajja bweba owulira nti bannakyeyombekedde ebyo byempulira kituufu we don't have a lot of time so kati time gy'oba olina to open up your brain and you use that time because tegenda kudda so at this stage mu Kampala wadde temuli stage tolina budde bwakwebaka kituufu kati kitegeeza weekend naddala mu industry gy'olimu eyayuke waliyo ebisajja mu Amerika waliyo ebisajja Australia wafuna ekisajja kyekyo kakisanira okusindikira obuyumba bwo buli kimu oli mu kola so ne positioning kati kubanga ero jasigaza akabinako naye nga face ye wakana njine bwenjine jipano beatinga ngewakana ng'abaana eyo mu bbala woyingira nga bagamba wabula bannange jjajja bbulaaka mwamwami olaba ne kati oyingira mu bbala and I feel like kananga kato gwenyini n'okalaba n'ogamba obudde bukoze eki bugenze kati waliwo nze kati era wano gwondaba ndi mu kye bayita final 5 years kati these 5 years are strategic sebaka era wenneebaka bange nankuba knockdown ey'essaawa 3 bayisa 7 mba waggulu nga njiya ng'obwongo bukola nga njeyo ngenda wa visa wakati essaawa zino it's the time you be very active ng'okyalina ku maanyi ng'okyanyirira n'okunyirira ng'obasajja akyasobola naye kati waloga nze naye kati ennaku zino waliyo ne plastic surgery nga tweddaabiriza weddaabiriza naye bonna baba tebajja kufuna ssente ate nabyo birimu anti waliwo okuddaabiriza n'ovaayo nekuleetera effects zirimu side effect era woba ogenza okunulaba nti si buli agikola waliwo n'abafa waliwo abafuna side effects kituufu so mu reality ki ekibeerawo kwe kukola n'ogamba kati gino emyaka 3 njiwaddeyo mukama aba ampadde obulamu I'm planning retirement naye luli wali olokose era nakati ndi mulokole nalokoka anti manyi eddiini zonna manyi Kuruhani Kalimu manyi Bible manyi Bikira Maria so omusajja yenayina bw'aba mu katuliki nga naawe ofuuka bw'aba mulokole akasita aba mukomole olinga nze muna oyo tayagala bakomole tayagala basajja bakomole abatali bakomole mubalina empewo Laila Mungu it's so disgusting ate bagala kulaba abasajja abasinga abasajja abakyafu baddaagala lwakuba gwe tonayitako nga malaya naye abasajja abasimukomulo alabika alinga abayindi bawunya bolzi ng'omunazibangamba mbu baagala nnyo blowjob abasajja bagala blowjob naye omusajja ogenda omumugirako n'otuuka wano ku mupiira gwase n'oku bolzi ng'awunya w'okoma kati gwe tayagala bakomoleza omusajja omukomolendeka totawaana ate n'omukomole nga bamusanze mukyafu wamma
nga yenna omwoya omwoya gokka nga yenna nga n'ebintu n'akantu ke kavaamu amazzi nayo omusajja njirya simusaasira embwa ezo era omalagaowulira obusungu kati ku mubiri gwo nangalamiza nankuba kibooko zabwerere sirimwerabira ate nga lwaki akuba kibooko yankuba kibooko nangamba kyekindeese nti nkola ki mu bbaala yansuzaawo naku Sheraton nakuwa ssente bwe yamala yansasula $3 n'agenda nga maze okukuba kibooko ng'olabidde ebintu so tell me kati ku mubiri gwo kiriwo ekiri real kati eno wansi nkyaliko original okujjako ennyindo kubanga sinnakola kabina sinnakola olubuto kati what do you like most ku mubiri gwo ate nno njagala nnyo my face njagala nnyo amaaso gange but ate you have a very nice chest but njagala nnyo amaaso gange ate kala ngenda nakuddayo mu black no nina okuva ku bizigo before kubanga ebizigo bino buli woobibeerako I cannot even preach until in my 40s. You can't preach until 40s? No, I cannot allow it. Ngenda kaddiwa bikaddiye ebizigo ekizigo twalaba juzi ajja teyagenda ku TikTok ng'alinga akakodyo namulaba yali alina ng'alina patches ati ye yali akweza gundi mpiso nungi sikozesa mpiso nazikozesa dda long time but even if it's mpiso naye ng'ajja wamulaba ng'alinga akakodyo alhamdulillah ne bavuma nokyusa noyagala kati ate oli kubina ebitabule nabiva nako kati kikyokola okumaintaininga ninda nti ngende nga nzirugala mpola ono si ye makeup nze mbeera mweru nenkubaganya n'emirundi 3 nga ndi what are you talking about nze naye ebisanuta naye kati emyaka gigenda have you prepared your hubby n'abaana because now they don't know the other side nti anytime ngenda kuddayo mu black nga kimanyi nti sawa yonna nkyuka nabudde but I have to go back in dark skin because nja kusobola ogimaintaininga I'll manage my diet. Do you know what I thought we were bleaching her because in the other cases era kyekyo that's why nekinkwatiramu and I thought tebajja kuntegeera ne bakutegeera so ate ebizigo kyabigira okyabitunda wali otunda ebizigo nga bakutwala speed nakunokola sente yafera abantu ku bizigo ekyalingaawo social media era nze nkugambye gwakyeba so wanekampala kati nze bampita mu ibiribiri kati ebizibu nkitege bali batasokokera ebizigo byo nogamba ndoza musaaga oba kati nodda ku ki olwo okyali influencer wa university Victoria yagwako contract negwako weyagwakaawo nasigala mba banjayo sente because they said mubagenda kumpa sente za fees nzireyo nkole ki kati saasoma nentuuka ne mbabanja sente zaali mu agreement $3,000 eza $. Ne bagamba mbuto wasoma ate contract yajja kati nga n'omwana wange basale bamuwa ya mwaka gumu era namujja Kampala Parents yatuulidde ku Green Hill nabateekamu eggaali $10,000 ezo nazikimaawo ku office cash. What are you talking about? So bad black yete bamobba. Bonzi baki. A lion cannot feed on a lion. Teketa tuli musajja yali akubyeko mbu akukuula. Bankuula olwo. Ani akukuula badi bula. Abasajja bankuula. Ani yakuula. Okyasobola kuviirako bwerere. Bankuula. Ani yakuula. Yankuula nina nyamba akamotoka kange mu 2009 nalina omuvubuka gwe bayitanga Sky. Nali mugulidde ka Mark X. Nagendeyo navuma ku Snapchat nagamba akamotoka kange ka bisiraani. Ne mugamba ka parking ekibuye ne nkatunda $16,000. Nga kati akyali ku bigere yadda na mukulima. Like I'm older than you only 5 years or 6 years. Basiri mukadde. Would you recommend that I could, if I wanted to get married, would you recommend me to get married to somebody younger? Age doesn't matter. Nga we nagambye osobola ofuna omusajja w'emyaka 2
ng'ategeera okusinga ow'emyaka n'ofuna ow'ataano nga musiru. Kituufu. Bannaye bwe tugenda kukwanjula mama we takaaba agamba bane walese example like you can get a man of 28 years oba 30 nga limo developmental n'akufuukira omusajja. Bannaye body count nobeera waliwo oli yagamba yali mu room nga bakola interview n'alaba abawala 5 bolera nga bamanyi obwerere bwe. Nze kati nsobola okugenda out nenda baba ex bange ex nga balinga 3 n'osirika nemba tunuulira gwenyumizaako naye gwenyumyako gwenako obanga muvumira naye bakutya waliwo waleeta olutalo ng'otandisa oyaga kugira ebyama by'abasajja n'otandika otusampolingako awo neŋŋamba nembalira kabwesiga ki nze tonyongera busajja abula era mu byonna bw'obanga ofuna akasajja akampi kaleke akampi kabali batya obusajja obumpi obwo mubuleke baana nga bukoma anti omumpi yaani akasajja akampi nga kakoma wano oba nga kakoma wano omusajja nga mumpi nga tasukka 6 feet mulekere katonda we yamutonda wanje bumanyira ate kagattako nti kava Mityana kava Masaka kava Luweero wanje obusajja obwo baana bange mbakuutira nga nva kuno obusajja obumpi mubuleke wokasanga katuge obusajja nga bubwasa nerwasa si mumpi lwasa musajja mumpi wansi ne waggulu wansi twalaba mumpi physically nze lwasa mumanyi okujjako gwe tumanyi lwasa is short man. Is Rasa short? He's short because I'm taller than him. Abasajja kati ino ati wakono naye mumpi kati alina kwagala mumpi munne kati nze ndi mumpi ndi 5 to 3 nzoba ndi 5 kati omusajja nina okubanga okumwagala nga mukoma muno oyo omusajja ategeera obusajja obumpi omufuna time mu bwesonyi mugenda kunkaayanya akasajja akampi ogenda keekuuliramu mulago so njagaza nfuna omuntu tebulina laavu okusajja ng'okusendimu nga tubayinza ekibuzo esembayo wange otera oku advise abafumbo ennaku zino kiki kyekiganye tukole batya ebintu nga bitabuse abakyala abakyafu abakyala nabo bakyafu kati nze abasajja sime kwange nnino wange muyonjo so abakyala mu bufumbo nti buganya abakyala buli lwolwa n'omusajja you think nti mwafuuka ba Luganda naye asigala musajja mulina osigala nga omusajja alinga bebe mulina okusigala nga mwongeramu obukodyo no kati nga bw'oyambadde yambala bw'otyo tuuka ewo oba tolina baana mu nnyumba weeyambula engoye tandika ofumba akamere ng'oli naked omusajja mutwakingiremu aliwo zifiga ezimu ezitakola abasajja baagala ba beaches wenawulira baagala nnyo bamalaaya era obalaba kati bali mu good life kituufu bwe batwala abasajja kabina omusajja yakwagalako kabina tuuka ewaka weeyambule tandika okutrackinga be romantic naye ennaku zino abantu nga bwe tulaba abawasa batalina bubina oba tumusalireko wa bukambwe bulinga obuzanya pooni obwo obukazi tobunyooma obwo obutono wangi mayigawo obwo obutono obwo kati nkoze nti ani ayagala okugula akange kati kasuku we yatuukidde okuwasa oyo madaamu abadde amuvuze sipiidi atagaza mukazi gayagadde obufumbo akuvuga sipiidi obukazi obutalina kabina kubanga kati sirina kabina kati tekiniki bukodyo kulwanagana n'ababbina abalina abantu abawala sex bamuteekamu kinene kituufu bw'aba talina amazzi n'agenda n'agula eddagala erireeta amazzi ne banywa simanya bi okura simanya ne banywa otuzzi otwokya nga sex tanamufukira ate sinaafuka omusulo naye tegusobola kujja nga mwegatta bagamba omusulo ogwekama nze nagufukako mukwano kikyokaayina naguwulira nti ngaguwunya ngaguwunya bitya gwokuba tegunnawunya agenda ajjukira muba mu woteri muba mugenda kusulayo naye abeera tasobola kugutegeera tasobola kugutegeera ebyo biveeko bina baby wake up abaana they skirt afuka omusulo gwennyini ne gukulukuta nolaba ekisajja nga kikedde mu boodi ati omala mnayo bigana tujja bafukira nafuna omusajja binasiiba waka ofuna ku makya kati wobanga kasex kanabeerawo kati mu ssaawa zizinongeemu yakwadde appointment ya ssaawa 3 tutandika okunywa kafulasika k'amazzi agabuguma okuva ku makya nedda mweyo hawo onywa amazzi gagabuguma wongoolukumbi togenda muto ine bwoba ofonga oyagala kufuka
gulekeeyo omusulo bw'obanga omusajja wammanyiza nti osikati nga lulimu agamba mpe amiizi omuwa musulo tuli bakazi baganda omusulo wamiizi oba wagajja wanze ne mukazi muganda nakulira ku kyayi mukalu na muwogo wa mama naaki okitegeera kati amazzi gaveera egenza okula nfunyemu ku ssente n'amata wenganywa tegakyanywera mubiri kati amazzi oba onsaba oba kino ofukawo era nze bye byankyaya mayiko mukulabula tuve wano tuve wano ebyekiwato bikola nyenye ekiwato kikola kubanga nga bitawaanya sekiwato kyagaala mpola mpola ndabika ng'ogasseeko n'eddoboozi n'oyimba n'emukwane n'okuyimba okuyimba nga lwaki ebisajja byano birina emputu omala byonna obikola nekigenda nekyenda bimanyiira tuba nange ebisajja byano yakwata aido okikwata aido n'okifunza bwe tekinaba kulyawaawo nze bwe ndowooza bw'oba ogenda bino ebyogamba mutannaba kulya doesn't make difference nagambye nti ano bw'omutambuza omwaka ojja mmala okole ki akwebakeko kati olina kweseetinga n'ogenda n'omukola n'okirekaawo kati ate obulwadde sinziwuliramu kintu kya bulwadde wano simanye ez'ekikaba wekebeza mugenda era kuza balina obuntu bukitsi batambula nabwo naye kati ezo endwadde z'ekikaba you first check kubanga nze nina badiplomat yasooka nakutwala wano kalabu ka lans sima bakayita lens okwaka hk ihk ne bakebera eyo gye nategeera n'obulwadde simanya hepatitis sibulina akukebera wenna wenna obugundi buno tobwagala buno bwa bukitsi bukitsi I don't believe kubanga simanya mpulira bagamba nti omuntu alina byayinza okukozesa ne bubula obulwadde ne butalabika so agenze mu ddwaliro kenyinyiini byolero batubeera ebweru I think kati enziku n'okuzina obuntuntu obutaliimu omusajja ng'ali corporate alina mukazi we omwewaka enziku eba emusanzeewa okebeza amaaso n'ogamba kati you cannot kati mpoza wala gye babijja mu night life awala nze nina omuwala gwe mmanyi muwala mulungi alina omusajja mugazi naye oli omuwala bukyamumanyi okuva mu lockdown talina onaku kanula lwe yali emuvudde ku mukono ate bw'olaba omuntu ng'abeera ne kanula simanyi eyawalosimanyi omusujja gunnuma aba ali ku doozi ya infection tegubeera musujja mbalaba nnyo bateeka wano abamu ne wano katonotono wano abawalakolakiwabulabika buba bulala naye wano infection walogwemanya tukuteeka wanoiringa ebikuba ente ate infection tezibona waliwo infection egaana bannange bad black tweyanziza naye mubufumbo tugendagendayo embaga yaddi otusuubiza embaga oba samuyazi inshallah sente zenziramu ofuna zino zogenda ogenda ati nina okujja zino zogenda ogenda okukima next year nina conferences nyingi abroad conferences ngenda ku conferences tomanyi ndi LGBT activists nonyeza ate naye watuukayo ndi mulwanyirizi wa ddembe sente ziri eyo zitokomoka ate zo nyingi lwakwa seating waliwo yali atubulya sitting nga 5,000 wangi eziri eyo e Uganda mu sitting 5,000 bwempulira bale tunonye sente naye kati njaja ngenda kwe positioninga oyo kubeera waka bina please be waka we positioning okunonya sente kati ekyenjawulo kyoyina kyeki nze omuntu bwoba obuli teyeegatta omulala nga yeegatta ndaba byenjawulo yemu ojja kusaatawala saatawala yani ojja kusaatawala I don't know how they transfer it in English but ojja kusaatawala at like when you don't get sexy obeera onyiiganyiiga obeera mude. So when do I have to have baby every week it tries myaka gye nagambye gyejo nze kati nsobola kufuna sex weekend nenjikuba wali n'endala nenjikuba wali nga tuli mu kwegatta appetite era kizibu nnyo kati bina alina kusumulukuka osumulukuke kizibu oli okunyiza oyinza n'osumulukuka kati n'ovaamu embaga tuba tuli awo nga bakwambazza kadaali tukitwale mu linnya lya Yesu anti wagambye pastor kubanga kati towulira na nnyonta nsoba naye n'omusajja nnyinza omuluma ng'akulumya
Nedanze muluma, like I cannot stay long. I understand. Like you can't stay like a whole How long week. can you stay? But how long can you How long I can stay when I go in my peace. Okay. Like That is the only- those 4 days ate before zimpa hotness eyo mbeera ku hot heat nga ngendamu ne bwenvaamu oyagala. mbeera ndi bubi nnyo baaba. Tegeza for you week tosobola kuggwako nga So ne bamuba muyombye. At least nfuna engeri gye mpogolamu akabina. Akataliiko. Akataliiko kawogola. Twayanza hakati YouTube ina YouTube channel ogenda kuyogera biki tetubitege. On my YouTube channel kagenda kuba Kasafu Kanyama, but I want to tell people about my real experience and it depends on the mood. Naye nga njagala nnyo abantu okubayigiriza on the side of God. Like nabadde mbagamba nti no one should be afraid y'okusaba oba okusaba Katonda because ne malaya yava gye yava twali tetumanyi oba yava nga ava mu bakasitoma be najja n'akaabira ku bigere bya Yesu amaziga. Amaziga ge gayoza Yesu ebigere. Yes, that's ne perfume ye. Bagamba ne bamalaya basaba nga tebana nga bagamba mukama mbaddeeza mu. Naye nga ate that is mu both 30% abasinga bafuuyi ba mmindi. So byagenda okutunuulira. Byagenda okutunuulira and will you also share your experience like mukomera because abantu abamu bwe bavaayo mukomera abeera psychologically tortured. Naye ate gwe munange for you munange Katonda. You moved on abalala munange. At first nagano kikkiriza but after I accepted ate nasabanga nnyo. Real ndi prayer warrior by the way. Senga siriwo ndi prayer warrior mu real life ngenda ne ku mountain emukono n'ensulayo n'ensaba. Wow. Nsula ku mountain n'ensaba bw'obeera sinakati bamanya era we mba naasaba mbeera offline for a week. Ne bategeera nti wagenze Era in my bedroom nina wakasonda. Wosaba. Nina mukama era muwa Ayimba n'okuyimba wanje mukomera you cannot be in prison n'otanoonya Katonda. Many people they abandoned me. There's something I was going to ask you exactly. Wali wayogera bwava mu kukomera ng'obulimi wa okulokoka biri lwakola n'ogamba mikwano gyange gyonna ginayambanga nga nina ssente. Banjogerera, no one came to visit you. Tewali ate omuzungu yansima najja so nze kyengamba like ntera okukola post nengamba abantu like let your trust be more expensive than like death. Ebeere more expensive than death. Your trust ebeere more expensive than death. Ebeere very very expensive. Trust kati nze nina lack of trust. Nze nsobola okubeera naawe ne tumala n'emyaka gyonna naye nga ku trust tolinako 2%. That's why tosobola laba n'obuzi zange. Ate nze nina emezi I talk accordingly kati nina ekisenge. Bagamba nti ekomera abantu bagendayo boononeka boonenesi. Is it a learning? Kigumya omutima. I'm fearless. Ntya Katonda eka that's why nkugambye nsaba senga sisaba maybe senga nafadda senga a lot is going because abana bakozesa drugs in my life. I have never introduced myself to drugs. Oh, that is beautiful. Because I don't live my life as a selfish mother. My life is depending on abantu bangi nnyo bamama Bambi, thanks for helping people. When I think about it ngamba when tandika okweyisa bwentyo I'm selfish. Okay. So I take my life like a lot of people depend on it. So sisobola. No kusaba. So kati sisobola. So maybe sometimes I break down. Naye ndo ngeswala malo mwaka nga sikali. Because muna abantu bagamba nti omuntu bwayingira ekkomera bavaayo nga bakyuse That is changes. So they learn. Yeah. There is something that oli atuuka ali nawe watuuka ali n'otandika okukirowooza. Era bw'olaba ne kagundi kati zake nakoze always njogera nnyo ku Jobu mu Bible. Job yabona. Kati yabonaabona naye njagala nnyo olunyiriri lwa 7:14. Nti omuti we gutemebwa guddamu ne guloka. So I always believe in opportunity that when banga nemerida to damn broke and I can make it. You can make some money. Yes. So kwanga n'omuti ogutema ne guddamu ne guleka ne ebibala. Oh, so beautiful. I don't lose hope in life.
That is good. Abalamu ne babata. I have never attended. Bamala ne nayo chimanyi there are some people babata instead of going back to that village jebali baleka nebintu byonna n'atandika obulamu obulala ogenda okulaba bavamu ne betta abalaba ngamba nti mukomera begayira n'okwegayira nagamba bana embadde nsaba nsigaleyo ng'alabya ddala okuswala Katonda so nze am a believer. naye ng'omusajja wa musonyiwe yakusibya Kyagaana. Ate Medi wamusonyiwa waliwo wali otandisa olutalo lwa Medi ye wamusonyiwa Katandika nga simulinaako buzibu because he already is useless. Newe musonyiwa newe si musonyiwa talina change yonna gy'aliko. He's very stupid because yali asinga emyaka almost 8 bina bebe. Ku sente ze twafuna nali mwana myaka 19 saasoma ne tufuna $1 million 3. Senga media yali bba wange teyadda mu kwagala bawala ba Kampala na kunywa mwenge nagenda mu America kulaba bimaasulo. Ezo sente senga media ina media aid. Nga nange yali omwana nga ndi muwala ate kamalaya akavudde mu bbaala. Senga yankwata nangamba sente tukubanga nali muwulira munangamba sente tuzikolemu kino. Senga we are owning a building in Kampala. Oh yes. Neka sawa zinasulana mu saloon. Nkoma obanange twayanziza kati Bad Black guys subscribe Bad Black Uganda. Subscribe Uganda Bad is Black with an Uganda. Bwoba wandika kigambo Uganda osembyayo ziba ebbiri. So mu small letters zonna nja kubamba lindilidde mbagala mmene mwe bali kunkyaza badde looking forward next time. Of course. Mwenyini nyina mwagala okuddamu emboozi yaffe mu nsabe I will come. Oh yes that will be Next nice time, bane bampadde ne gundi bampadde ne I think you're not the one managing it. I am. So bampadde gundi ekekano kali ke twali tulaba so banzijukiza okukebera naye kan liking it. Era kenyenda okwata. Nene ebitaala. Kati awo ate tugenda kubeera kika. Nenda be doctor. Genda labe doctor. Kuza bawala bayina enziku mu kibuga. Lwaki batambuza infection. Why are they moving infection?